Omukyala gwe bayita Cinderella Ssanyu abangi gwe muyita Cindy Biebe essanyu limutta bannange asaawa yonna agenda kubeera ng'asumulukuka era nga n'embaga ye ayatugambye era n'atusuubiza nti esemberedde. Oli ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG YouTube channel z'ebbiri ezikyasinza okukasuka mayongagazo awala nkusaba subscribing ero liking video eno gimpeleka like. Ebya mwana mulenzi moto mbalanguza akatambi akayitinganye akumitimbagano nga agezaako okubeera nga abanja ebibye. Abinono tebyabadde birala amoti omubalanguzi ayabadde agulidde omuwala ono enseenene era wano awoola babasikangana ebitogi n'emiguwa. Amoti yabadde agamba omuwala alidde enseenene ze tasobola kumala gamuleka agende bugenzi ng'enseenene za bbeeyi mu mwezi guno ogwa 11 anabwe kityo n'agamba nti either sasula enseenene zange ogende oba baako kyokolawo okusobola okuba ng'okavalinga ebbanja ery'enseenene. Ffe wano twakugamba nti tujja bikutuusaako byonna. As long as wakwata ku pencil ya subscribing era ne video zaffe ng'oziwaka like. Eby'omukulu Isma All Access jjajja Uchuli byongera kubeera bibi lunaku olukya. Anaddala lwe yavaayo era nga bino bivira ddala ku lunaku Isma lwe yavaayo n'abeera nga akola akatambi akali kakwata ku bbomu ezagenda maaso ne zibwatuka mu wiiki eno yennyini we mba mujjukira bulungi wano akatambi nakabazanyira era katambula bangi kumwe mwakalaba. Kati oluvannyuma lw'okuta akatambi ako ne wayitawo olunaku lumu Isma All Access jjajja Uchuli anakomawo nakola akatambi akalala nga yeetonda agamba ebigambo yabyogeza busungu kubanga kibadde kimukakatako ng'omusiraamu. Banne ne bamubuuza nti gwe musiraamu wekka eyasinza okunyolwa n'okulumwa olw'okuba nti amannya g'abasiraamu ge gaalabikira ku lukalala lw'abatujju abagenda mu maaso n'okutega bbomu. So jjajja Uchuli abadde akyali awo ng'amaze okwetonda abakulu abaali bamuwa obwa brand ambassador abaali bamuwa contract gye yasayininga be bayita aba Home Connect bano nga badiringira mataka na properties ez'enjawulo. So deal ye contract eyokubeera brand ambassador wa Home Connect ey'emyaka 2 contract yali assigninga ne bagisazaamu nga yakagitambulako emyezi 6. Ensonga lwaki bagisazizaamu abagamba nti ebikolwa by'omukulu ono Isma All Access abitandise okutyoboola company nga company eya Home Connect ate era nga omuntu alina ebigambo kati byafulumye ebitasoose kusengejjebwa. Jjukira jjajja Uchuli waliwo akatambi k'essagenda maaso n'okkuwa kanoko kaali kalimu ebigambo biwanvu yalumbako mu Buganda emmenga we wa Ssaabasajja n'akubako mu ddiini ey'Abakatuliki n'agikuba bubi nnyo kati akatambi ako ne ŋŋamba nze nga wano ayagala okuuma emirembe kagenda kuba ka creatinga violence eri mmwe bafans bange ba queens ne ba kings ne ŋŋamba nedda akatambi nze wano sigenda kazanya wabula nasobola okuba wakali ke yasobola okuba nga akola nange ke nabawa. Kati Isma All Access ne wayitawo ko essaawa ntono nnyo nga bakamala bambi okukansolinga contract ye ey'okubeera brand ambassador wa Home Connect. Mwana mulenzi n'abeera nga afuna mundoozi obulwadde mu ndamu ye era n'abeera nga addusibwa mu ddwaliro mbunambi paka n'olunaku olwaleero Isma All Access abangi gwe mumanyi nga jjajja Uchuli ate nagenda maaso nakubeera nga awona. Nkujjukiza nti Hajati Kaloddo akugamba musomi wa dduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo gendayo ne Beaver Organic Access Building ku lw'obujjanjabi obw'omutindo ng'ate bakujjanjabisa ddagala lya butonde. Seka Mustafa naye musomi wa dduwa asangibwawo ku bitala by'e Busaabala naye asobola okugenda n'abeera ng'akuvumula ebizibu eby'enjawulo wejje embwavu nga wettanira abantu betugenda maaso n'okubeera nga tukulangira. Awo ensinzira nembeera nga mpa advice mumanyi Viki Exclusive wa mwestera kwogera abigambo olusi bye siinaako obukakafu nti mu bulamu buno abeera nga mwetowaze nnyo eri ensi kozi nti ensi buli lw'oyagala ogiraga omuliro oyinza okuba nga oyagala kulwanyisa kino ekimu ate n'owunzika ng'ofiiriddwa ebintu nga 3 omulundi gumu nga totegedde naye ng'ekyali kikuleetedde obuzibu kintu kitono nnyo. Yes, Isma All Access siri mu kumujjajinga ate era simwagaliza bulwadde bumuluma oba simwagaliza ekyo ekyamuguddeko ekyokubeera nga contract ye bambi abagisazaamu naye bulijjo nkujjukizanga nti omuntu okukula tekitegeeza kumera birevu. Omuntu okukula sometimes tekitegeeza nti oba kola ebyekito wabula omuntu okukula kyekyo kwe wayita okutuula n'osiriikirira mu ndowoozayo ku buli kyotannaba kwogera kozi nti ebiseera ebisinga kyerabira mugambi wabula tekyerabira yagambibwa. Abaganda bwe batyo bwe baalugera. So wano ku Viki Exclusive ne ku Wonderboy UG ffe tukukujjukiza nnyo nti buli kyobeera ogenda okola takinga time yo osokoka kasenti bwenfulumya kino kyekituufu eri abandaba kyekituufu eri abampuliriza. Kati Isma All Access yagenze kufiirwa a contract ye lwanso
nsonga ya bomu because nti yes emabega ayinza okwadde takikwasaganya nnyo naye ate bwe kyatuuseemu bino ebya bomu engeri gye yataddemu akaka ng'alumba Mengo ng'alumba muko ne ku ddiini endala ey'ekikatuliki kati kyabadde kiwadde nnyo enkizo abamusayininga. Vic Genius, the songwriter out of Genius Production. So don't forget to like this video, to share, to like, and also comment. Don't forget to subscribe. I sign.